Wekituukidde ekyengera ku luguudo lwa Kampala Masaka tusanze eddimu ly'okuddaabiriza ekitundu ekyabba omusa olunaku lw'eggulo kugenda maaso. Bano nga bakola tulabyeko ne ku bimotoka ebibadde bikola obutassamuka okugogola omwala amazzi gasobole okutambula. Okusobozesa omulimu gw'okuddaabiriza okutambula obulungi n'okwewala ebidduka okusajjula embeera, oluguudo luno luggaddwa era nga terukkirizibwa kuyitwako kidduka kyonna okuggyako ab'ebigere. Tutambuzza ebigere okuva e Nabbingo era kati tuli mu kulamaga tugenda mu kibuga. Ku nguudo ezimu ze tutuuseeko ng'olwa Nakawuka Nateete akalipagano k'ebidduka bye bana baliwo olw'ebidduka eby'enjawulo okuddukirayo. Naye kye tukola mu kaseera kano kwe kuyambagana wamu ne town councils kulaba nga alternatives ne zitambuza abantu zikola ki nazo zikolebwako mu kaseera kano. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga KIUNRA, obuzibu bwavudde ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde ssaako n'abantu okweyongera okwesenza mu ntobazi. Kale nno amazzi gye gaatambuliranga edda tegakyayitirayo, kati gawaguza buwaguza wuuyo mu mayumba wuuyo gesanze ki ku nguudo zaffe ne gazoononera ddala obulabe obw'amaanyi ennyo. Okusinziira ku Alan Sempeebwa, abakozesa oluguudo luno balina okugumiikirizamu akaseera katono kubanga eddimu ly'okuddaabiriza oluguudo luno lyakumala kaseera mpawe kaaga. Tugenda kugenda ddala paka wansi tutereeze tutekemu materials eyeetaagisa tubackfillinge tutekemu kaluvati ezeetagisa okuteekawo ezitambuza amazzi engumu tuzibackfillinge tutekeko leeya eza waggulu tuggulewo. Suubira terujja kutuuka lwakusatu nga tetunnamaliza mulimu ogwo. Olwo ebyentambula biddemu okukola ki? N'abantu abasusse okumansa kasasiro nabo Sempeebwa agamba nti baviiriddeko kalumanywera ow'enguudo okunafuwa. Lw'ekyengera twasanzemu kasasiro ng'ali omwo atubidde omwo takyatambula kubanga naffe kaki kyatutewa ki tusomba nga tuyiwa mu myala nayo gitendewalirwa ne bw'onoozimba omudumu ogwenkana ekisaawe ky'omupiira bwe tuba nga tufuddeeyo nnyo ku ngeri butya gye tumansa kasasiro gijja kuziba. Poliisi ekola ku bidduka etubulidde enguudo endala eziyita ebbali abadde bakozesa oluguudo luno ze basobola okweyambisa. Ku luguudo olw'e Kampala Masaka highway nti amakubo ge twabawadde olunaku olwajjo nago gamaze okuba nga gafunye obuzibu olw'emmotoka ennyingi eziri ku makubo ago era bwe twogerera tegakyatambuza emmotoka. Eryo ly'ekkubo ery'e Buddo junction ng'oyise Nakawuka okutuuka e Kampala, ekkubo lyo kati weryogerera terikyatambuza emmotoka. Era ndi wano okuba nga mbawa amakubo amalala ge tugenda okuba nga tukolesa okwakisesinga ebifo bye tugendamu. Ekkubo eritusookera ddala abava e Masaka nga badde e Kampala bwe mutuuka e Katende mujja kusala mudde e Nakawuka, bwe mutuuka Masangazira ag'e Nakawuka bw'okwata ku left oba ku kono oba odda e Kasenge then Nateete then odde mu kibuga, oba bw'otuuka Masangazira ag'e Nakawuka bw'okwata ku ddyo ojja genda e Kisubi then ogende ku Entebbe road, oba bw'osalira ku Buddo junction oba ogenda Buterevu e Kasenge then ku bitaala by'e Lweza era odde ku luguudo olw'Entebbe. Abalala bayinza okuyita bwe batuuka e Katende bayinza okuyita e Mabuye bagende e Bujjuuko okwakisesinga ku luguudo olw'Emityana then okudda mu kibuga e Kampala. Era emmotoka eziva e Kampala mu kitundu by'Obuseka twazisazeeko ne tuziragiriza okukozesa oluguudo lw'e Sanji Buloba, n'ezo kuba eziva e Masaka okudda e Kampala twasaliddeko e Buddo, kati nga osobola okukozesa oluguudo lw'e Buddo olwo olwa kolansi olukugatta ku King's College Buddo awo n'ojja n'oweegatta wano e Kasenge n'oyongerayo ku Kyennateete bw'oba odda Entebbe n'oviirako e Kasenge n'odda ku Ssekuku wali e Katale ng'ogudde ku lw'Entebbe n'okweyongerayo e Kampala. We tuviiridde mu kifo kino ng'omulimu gw'okutereeza n'okuzzaawo oluguudo luno gukyagenda maaso. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV.